Namungi w'omuntu avudde ebule n'ebwe ey'okwetaba ku mukolo gwa bulungi bwansi ogukwatibwa mu Buganda ng'ennaku z'omwezi 8 mu kulukusa bitungotungo. Ssaabasajja amaze ennaku 3 ng'ali mu Kyaggwe era ng'avudde ennyenga gye yakubye olubiri okwolekera embuga ya Ssekiboobo e Mukono. Maasomogi watuukidde e Lugazi nga Namungi w'omuntu yajjudde edda era ng'ekkubo lisaliddwako ng'abantu abamu bayimiridde na ku bizimbe okusobola okwerolera ku Namunswa nga kino kimwalirizza n'okutambuza ebigere. Wano abagoba ba bodaboda basazeewo okumuwerekera okutuukira ddala e Mukono ate gy'asanze obwesende bw'abantu obumwanirizza. Era nga bw'atuuse ku mbuga ya Ssekiboobo mu ggulu e Mukono asimbye omuti wakati mu mizira okuva mu bantu be. Era nga wano wakubiririzza abakiise mu lukiiko lw'eggwanga wamu ne gavumenti okuteekawo amateeka agasobola okukuuma obutonde bw'ensi. Kati omulimu ogwaffe ogw'okukubiriza Obuganda n'okwenyigira mu kusimba emiti ogw'omulimu tugukoze. Kati kye tusaba bannaffe abatuteekera amateeka mu lukiiko olw'eggwanga ne mu nkiiko zaffe ez'ebitundu okuyisa amateeka amalala n'okulongoosa mu mateeka agaliwo kati aganaasobola okuyamba ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi. Wano asabidde abantu be okukuza obulungi abaana nga bamanyi omugaso gwa bulungi bwansi kubanga eggwanga kwe liyimiridde wamu n'empisa. Asabye abantu okusimba emiti wamu n'okwettanira ennima ey'omulembe baganyulwe. Nti singa tunaayongera okujjumbira kaweefube ono mu maka, mu masomero, wansi eri mu miruka, mu magombolola n'ebitongole by'Obwakabaka ne gavumenti eyawakati tujja kusobolera ddala okutaasa ensi yaffe. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga eno gy'atongolezza enkola ya Buganda Mobile Money egenda okuyamba abantu okuweereza ensimbi eziyamba enzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka. Empenduze yaffe egamba nti Buganda, ekigambo Buganda mu nnukuta ennene Buganda, era nze empenduzo maze ogiteekamu eya Buganda. Olunaku lwa leero bulungi bwansi lwakuzibwa n'ekigendererwa eky'okujjukira olunaku Buganda kwe yafunira obwetwaze okuva ku Bangereza nga 8 Okitoba. Olwaleero lwe lufundikidde olunaku olwokusatu Ssaabasajja ennaku ze yasiima okulambula essaza lye ery'Ekyaggwe era nga wano ku mbuga y'essaza lino ekkulu mu ggulu e Mukono n'emikolo gy'ameefuga ga Buganda we gibadde. Abubakari Sserunyigo, WBS TV ku mbuga y'essaza ly'Ekyaggwe e Mukono mu ggulu.